eyagamba nti owulidde okukaba kw'omwana wa Isirayiri ng'ali e Misiri era ossa okumunonola anoonya ekyabula okukikomyawo ng'onoonya okusinza olwaleero yeewuuno labayo omukyalo oyo labayo omusajja oyo labayo omwana oyo Mukama ng'ali mu maaso gagamba nze nzuno mutikkule ekyo ekiri ku bulamu bwe ekimulemesa okuyimirira ekimulemesa okugenda mu maaso ekimulemesa okubotola na buli lusozi oluli mu maaso ge mu kaseera kano lusaanuke. Yes, gwe Katonda asaanusa ensozi, oli Katonda ajjulula ensozi. Ndagira buli ekikuta ekiri mu maaso go kakano okuvaawo. Nyimirira mu linnya lya Mukama wange Yesu, mu maanyi g'Omwoyo Mutukuvu, okulekera buli lujjekero obutta nekkubo ly'okugguka kaakano. Oli ekisiri obulamu ekyo ekyeraga mu kirooto ekibi ekirumba obulamu bw'okiragira okukufaako mu linnya lya Yesu. Oli wakusinza Katonda, Omwoyo Omutukuvu y'alina okutuula mu bulamu obwo. Kati nnagira buli mwoyo gwonna okwamuka, buli mwoyo gwonna yamuka obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Obulamu bw'omukazi, obulamu bw'omusajja, amaka ge gatege webale Yesu. Mukama okuwonyeze